Endobeso. Kutenda mu mukaaga tanzisiro tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Zaka muzikona ko lwaleero. Aji ndizo chiro kitegera nti kiri kwalaali. Shafik. Jabali. Kali naye Jabali. Oli bulungi? Mwendi mukama wange. Bamute mugejingo nyukunya no ku Beat FM. Nkutegedde mukama wange. Ogamba leero. Ganda nge mwendi mpola. Buzibu ki obuliwo? Buzibu obuliwo. Ayina omukazi. Watwala ebbanga twagala nga asoma. Nitulwawo nga twagala nebbanga neriwerako. Okay. Nerituuka nga bazadde benjogera nawo bulungi. Netumaka yaluga musonga z'omukwano n'afuna olubuto. Nenjogera ne maama we bulungi. Nemukanya. Ne maama we yennyini. Maama we n'aŋŋamba. Ate taga taata wamanyi nti ali lubuto ng'akyali waabwe. N'aŋŋamba yagenda mujja nze zitandike nkoleki mbeere naye. Omukyalo ne amanya ge? Zagine. Nanga ntandika okubeera naye. Era bwento natandika okubeera naye kati. Netuba nga twabadde tumaze emyezi nga 6. Naye we yajja bambi olubuto ne luvaamu. Sole bambi. Nembera naye ng'enezipaka omanyi obeera n'omukazi mumuwa buli kimu ng'ebyomanyi. Watali kyembadde muliza kyala kyembadde muwakuba obuse mbadde nyinamu obutonotono. Nga naye muteresaako ezimu. Esente? Nga nange nyina ezange zentereka. Okola mulimu ki? Nkolera wano mu tawuni. Okay, weeyiya. Nga buli wasani muteresa emitwalo 5 nezange ze neterekeranga nze. Bazimbadde nzimu wange obuliyo alemeko akikwegoma muteresa emitwalo 5 wasani. Yabadde awe n'afuna ne banga walina embaga mu kyalo. Maama we nyini eyankwe n'aŋŋamba omulundi ogwasooka. Nengula ebintu nga woomanyi bye batwala nendimuwa n'agenda. Kino kyaliwo ddi? Embaga kyaliwo mu Desemba awo ng'agenda tuuka mu January awo. Nengula ebintu emuwa n'agenda naye mukugenda n'agenda n'esente zange emitwalo 7. Ng'agenda? Ze nali muteesa n'agenda nazo. N'abeerayo n'amalayo ng'omwezi. Yaŋŋamba akoma bwala ennaku nga 3. Kambuuze? Yegera nizizi wamuteresanga? Ze zasooka n'agenda nazo oluvannyuma lw'ezo ennaku. Yaŋŋamba amalayo ennaku 3 n'amalayo ng'omwezi. N'akomawo mukomawo. N'anzizaako emitwalo 31. N'aŋŋamba endala yaziguzemu embuzi ewaabwe mu kyalo. Mpulira. Nga mukazi wange kuba ye mwagala saamufaako. Nemuleka kati kyamaze enviiri ku mutwe mbanyi nyasenza zentereka ewaka. Ku mmande eri eyagwa nagenda ova mu tawuni ekiro sawa nga 6 zennanyuka ntuuka ewaka nga sente zange yazitutte yabitutte n'agenda. Genda empola? Yasibye ebintu? N'atwala sente zo? N'ebintu byennyini n'abitwalirako? Ebintu engoye zange ezimu ndagamuntu biki byonna ebyange n'abitwala. Saawa eno mukubira essimu andagala yabadde ankwata emabegako naye kati nyambulookinze. Wapulirako ku maama we n'omubuuza nti oba oyo atuuseeyo bajjali? Taliiyo mukyalo kuba ewaabwe nyina mukodomi wange gwenjogera naye gwentwanga mukodomi wange gwenjogera naye. Taliiyo mukyalo ne maama we bulijjo njogera naye. Maama we n'aŋŋamba agenda wasenga wagenda kudda naye kati ne maama we saawa eno mukubira essimu yange takyagikwata y'omuwala ate y'omuwala we nasembawo okwogera naye nga nafumbirwa senga kwa sigenda kudda. Omuwala yagamba yafumbirwa? Tagenda kudda. Mwayombamu, mwalwanamu, waliwo obuzibu bwaliwo kiki? Saalwanako naye kale just nayo yali yaŋŋamba zisente yagenda nazo mu kyalo n'aŋŋamba agenda zimpa. Kati we nabeera musaba sente nga nze njagala nesizimusaba nti nzaagala. Naye njagala avunaanyizibwa bwe azirina kwe yaŋŋamba ng'akola kyezi agenda tunda embuzi agenda jikiza azikole azikomyewo. Nga nze kyenzi musaya ndage kikyali kuba obusente bwange nyinamu obutonotono sitwalulunkaniyo ezo sente. Naye kyanumye genda na bintu bya nesente zange ng'ate mwagala. Ate amanya nakubwira nti agala kufumbirwa? N'aŋŋamba yafumbi. Nze bwe nkubira maama we yaŋŋamba tannafumbirwa. Maali wasengawo obaka yaŋŋamba kawempe. Kati iwe mukubira essimu yange takyagikwata. Sengawo we kampe bakuwa enamba ya sengawo we kawempe? Ate bagimpa nze muganda we gye yampa yaŋŋamba tali kawempe sengawo gwe bampa senga yaŋŋamba tali kawempe. Yaŋŋamba n'omuntu gweyogerako simumanyi. Kati maama naye yakulimba bulimbi? Nange ndabanga maama eyannimba. Mpe ennamba ya maama? Kangineenye wano. 0709. 0709. Ono ye maama?
ye mama bamita mukyalani linnya lye ndyerabidde ali omukyala Munyankole naye linnya lye ndyerabidde. Okay, kale mukama wange neyanze mbeebazanyo bakama bange neyanze kale tova kubira katono kale gwe kikyo okumanya ekituufu njagala manya omuwala waali okumanya omuwala waali watanafuga ndabewo waali kuba ye mwetaaga mu mutima mungi ye mwagala nze kyasa ekikulu wakumose ensolo zivaako kuba ye mwagala matima kuba nze nankoze sikyalyaga Katonda mbwe mukama wange awomanyi kale Alo. Mama jebaleku. Nkale nyabo. Mama mbadde njaga ku mukyalo bayita Agi wali awo. Era naye. Itali wali luddawa. Nani? Okay, kakati. Nze ndi wa polisi. Nina omusango guli wali ku desk yange. Bangambe gwe mama we. Nze mama we muto. Oli mama we muto? Kuba bangambe nti gomanyi wali. Nze simanyi yali. Kyembadde nkubidde. Saagala kututaga musiba. Just omulenzi ayagala kutogere naye bwogezi. Anti naba mukubira ko kubanzi nange tankwata kusinje we mukubira. Ate we tukuba simete liiko. Nange laki ekiri kuba nageza ko mukubira kuba yanga mukubire nange nga mufune. Nawe nga temufuna? Mama ngenda kola ntya? Mpazi namutegere nga mugigezako kuba nange yalekera okunkuba. Kale wasemba kuwulira nti aliwa? Nasa kakibwira gyali. Tekisoboka kuba gwe mama. Gono mama gwani? Nze ndi mama we mutasize mama wa muzaala. Mama wa muzaala aliwa? Kabeera eno. Abeera nka? Abeera mukyalo eyo. Mukyalo kyawa? Abeera eyo gundi eyo. Kanabulemu eyo. Kanabulemu. Olina ku simu ya mama we yennyini njogereko naye oba ayinza kuba ali eyo? Mukazi talina simu, mukadde talina na simu. Babu we kati ngenda kola ntya kubanga azifinze wemba ndaba ono muvubuka ye asiga kwagala muwala tayagala na bintu. Era asigala nga mukubira kuba nange bwe ngezaako mukubira tankwata. Naye takwata? Kubanga nze omulenzi era abiŋŋambyemu nga tinganyagadde bimugamba kuba nani taliso bimugamba kati nange nanjijjako. Omuwala yakujja kubija ku simu? Ng'omunyonyola bintu bya mulenzi? Kuba omulenzi era biŋŋamyemu mugambe. Kati naye taliso bimugamba kati oba nange nanjijjako kuba nange simukwasa. Wekuba takwata? Kati nkoze ntya kubanga omulenzi taliwingi kusiba muwala naye omulenzi agamba muwala batuule wansi azi poliisi wano tusobola batuuza ne tulonye obuzibu buli nka ne bakwatagana kuba ye omulenzi ayagala muwala. Kuba ye yangamba nange ekina ayagala kimu ayagala muwala. Kubanga kati nange nengezako nga nyagala mugamba omuwala bateeseganye naye yanjjako bujja. Omuwala alinaku kyakugambako kyonna kiraga nti there's a problem waliwo obuzibu n'omulenzi? Yangamba ku kintu kubanza omulenzi yabingamba ye takiŋŋambangako. Omwana yitana kiragambyeyo? Kubanza yo omulenzi yakiŋŋamba nange nga nfaayo nnyo mukubye naye yanjjako bujja. Yakujjako bujja? Kaakati ngenda kukola ntya? Ye omulenzi singa takozesa simu yo bana bakozesako simu endala. Kale mama kankuleke kangezeeko ndabe kyenyinza okukola. Nange bwe ngamba omutima nja kuba mukubirako omulenzi. Kale nyabo. Owaayi? Wanise omuma taliyo mukyalo. Ye mukyalo tayo mbadde ngamba oba okubireko ku ye yennyini. Kale kamunoonyeko yennyini. Kale mukama wange. The subscriber you have called does not answer. Please try again later. Shafiki, kakati omwana mukubire simu takwata. Simu eba kitakwata oba simu kati zatamene tabaga zikwata. Manyi mukama wange. Naye kakati Shafiki. Wanji? Nze mbuuza. Oyo omukyala we nkubidde simu ye mama wange ye omutuufu yoyo. Mama we. Anti aŋŋambye. Mama we muto. Mama muto. Bw'aŋŋambye tolidde bakyogera. Atiye mama we. Mama we yennyini.
Kati wakiwada nnimba ati. Manyo. Eddoboozi libadde lyeryo. Yoyo lyeryo. Babeera wa? Babeera Masaka. Masaka? Waliwo ne yajjajjaawo omukyala we yali asinga owangaalira. Jjajjaawe? Omukyala we yali asinga owangaalira. Tukubye ku jjajjaawe? Jjajjaawe yankubiddewo ku simu? Ye ankubirako era namugambako naye naŋŋamba taliyo kati simanyi. Bali namba ya jjajja? Erizo 751. Ani amannya ge jjajja? Mumanyi. Musajja gwe. Kale katugezeeko. Kale mukama. Jjajja katunye ku jjajja tulabe. Wanji? Jjajja gyebaleko. Kale naye gyebale. Kale munnange. N'abakozi ali eyo. Jjajja. Gyali. Osomumpaako? Wali siriiwo ye Gwani. Wanji? Gwani. Ono kityo? Nze kityo? Owaawa. Eno Kampala? Lulya yankubirako nti ojja ku Sande. Naye nawe bika naye okubeera nga oli bufere bwotyo n'abakozi omwagaddaaki. Jjajja. Siri mufere jjajja. Oli mufere awedde emirimu. Kyokka ekifu kibe yali yagala mulimu? Kubiddewo ku maama we na maama we nangamba tali yena ayinza okuba ali eyo. Kati kwekukubira maama. Oli mukazi mufumbo ali ewa bbaawe. Wanji? Oli omukazi mufumbo ali wa bbaawe. Ate wa? Kati gw'otagala butagazi lwaki ofera? Ate nkufera ki maama? Ofera luli wangamba nti oyagala emitwalo 55 kyali kituufu? Ansisenze owa mitwalo 5. Omuntu yanfera. Nga yagenda bakooza. Nangamba n'abakooza atute emitwalo 55. Nti amubye emitwalo 55? Agenda kujja wange ginona. Abafere tutwe bawulira nga boogera ku malediyo. Mbawulira nnyo nange bafera. Ate lwagimu emitwalo 5. Wange muwandi mulalu nze nawugulizibwako. Jjajja kwagadde nnyo gwasinga oli mu buufu. I am educated enough, my friend. 67 years. Wanji? But I know something, my friend, don't play. You are 67 years? Tell me what you want. Kakati jjajja? Kati mfunyite n'abakooza. N'abakooza sisuubira nti onoomufuna. Wabula yeggwe ayina egundi. Supermarket yali ayagala omuwala wa senior 4. Omuwala ali awe agenda kujja ku Sande. Ate n'abakozi mpozi wange n'abakozi yafumbirwa. Ne byonna bakoza bibeeko gwe genda na bino ebigenda mu maaso. Mbadde nkuyita na muferoli. Kaakati ngenda kubira n'abakooza. Yali ayagala omulimu ogwo. N'abakooza? Ng'alina munne gwagwagaliza. Ate kati anti kyebane njagala? Nze nja kwogera naye mu nnyo mubuli kiki neetaaga. Kati kibuulire nze nkibuulira oli. Kuba ne bakoze nnyo era ngamba ayagala mulimu. Kati gwe yongera kumbuulira by'oyagala. Anti kati neetaaga bibino jjajja. Nja muntu mulamu. Nga simu yaaye. Oli mwana na mutama tusini ya fo kati. Bozi bali eyo Masaka bonna. Gw'omwasagira wajjira. Naye mbadde nate waliwo eyaŋŋambye kyagenda kujja asimanya ageeko gwayogera naye biki. Oli n'abiŋŋamba kakati nga nteeka mbadde nnoonya sente kumuwa transport. Jjajja muli Masaka saidi kyawo? Gw'okoma kumanyawa. Masaka mumanyi ndi wa mu Kibinge, Buyoga, Misanvu, Kyotera, Kaliisizo. Kati nze nkyamira na Kyanjale. Kyanjale. Mbuulira by'oyagala ebyetaagisa omwana oyo ajje ng'ateredde. Kyesiga jjajja obwesigwa kisiga okuba ekikulu. Abadde atunda dduuka. Atunda dduuka Ekyanjale? Wa? Abadde alina gy'atunda eno Kabaale Bugonzi. Bugonzi. Kaakati mbuulira kyetaagisa. Kati ngenda okola jjajja? Waliwo omukyala agenda omukozesa. Alina supermarket? Kati ngiramu ennamba yo. Gwakubire. Omukyala ono yakunyonyo buli kimu. Otegedde. Nze nomutwalanga era mutwalanga omuntu gwe mbadde mmanyi. Lwokwamaliya mutwala kuba n'abakooza oyo. Nga n'abakooza. Nti nze nga hanga ne kuba nze n'abakooza gwe mbadde nsinga okumanya. Okitegeera? Kyova nti nze manja kwogera n'abakooza
ayogera ku nange nja kubimala kubanze jajja waabwe. Ate ngamba jajja. Empuliriza. Nze meja kugane n'abakooza. N'abakooza nze munyonnyole kikyenowooza kyenjagala. Singa bawo obuzibu bwonna jajja saa kuyigiza buzibu buno nze mba noonya n'abakooza. Lwaki onoonya n'abakooza kakati ogenda kutuuka kunoonya nze. Jajja leka ebintu ebino ebimu omanyi kazigambi gye jajja kankula ekintu kino amazima matuufu gali nti ennaku zino abaana baffe nange kenyini nina abaana awaka. Omwana saawa zino aba muntu nnyo ng'ali waka awo. Naye bw'avaawo bw'ati jajja mufa abantu abangi banenge gye bakyukamu. Nkulaba. Jajja mu myaka gye egyo otayokufune pressure y'olwokuba omuzzukulu. Nze oli mwesiga. Ekyo kituufu omwesiga. Nange nnyinza omwesiga. Singa mba nfunye omuntu nga n'abakooza nti waba obuzibu mukubira ye n'abakooza ne mukwategalira eyo. Anti owulira? Nendaga muntu nkuba yange onoonya nze mu Uganda yonna. Kale kangende nakyo jjajja ky'ogambye. Gyendaga muntu ye. Naye nga n'abakooza nkubireko. N'abakooza kale ngenda munoonyereza akakubireko naye nga oyo omukyala agaba ssente mmeka. Ajja kumuwulira nze sijja mwogerera. Yayogera ne jjajja. Kyova nimanye nze manya kitomeza n'abakooza ye batonkera kyo nga ze nange kiveemu. Tomeza n'abakooza emyaka gye mito ate nejjange nkulu okusinga gya n'abakooza. Kale mpozi ogambye yafumbirwawa? Leka kumbuuza ebirala biri bye tuba tuddamu tandika na foomu yange. Kale jjajja beera bulungi. Ogenda kunkubira ddi? Agenda kukubirako olunaku olw'enkya. Saawa mmeka? Simanyi saawa kwa saawa jjajja. Era ofuka ng'oli omufeere gulubi emitwalo 5 5. Kati ng'agamba nti zizo yazibbyeko n'abakooza n'abakooza zimubyeko kiki? Yasanga ndaba. Nga mukyembuuza? Yakugamba nti n'abakooza yazimubbako kiki yazikukuweereza kiki? Aŋŋamba nti kaakati mbadde nyina omulimu gwe mulabidde kaakati sente waali ne wabeera avuddewo. Ati mpereza emitwalo 5. Otumukwatira tugenda kusiba. Ne mubuuza nti wali omuwa mulimu waŋŋamba. Nange yasanga akawompo kasaza. Jjajja beera bulungi. Kale njuja kwogera. Kale. Eyo family. Shafiki. Ate jjajja yagimenye. Jjajja yasinga mu Uganda muno. Ziri 11 zikadde okuba ziwera essaawa 2 ez'okumakya ku olwaleero oli ku BT FM ekiita ky'omuziki esinga tuli mukadde kazulafu olunaku olwaleero ono agambye afeesagambye nze Fiona Fifi munnamasaka wa United kwendi nnyo naye jjajja nga mugezi nnyo jjajja omuwulire bajjajja b'ennaku zino muzulafu olunaku olwaleero naye zulafu nange olunaku olwaleero nange ansusseeko ona zula nzijukizza emulagaawo waliwo famire emu yalina abaana abawala naye nga abaana bano bakwatagana nnyo ne maama ne taata kati waka w'abantu bano ewaabwe waka balinawo olukuubo lukuubo olwo nga luyisa sayidi ne sayidi nti oyita eno ogukira eri oyita eno ogukira eno kati wakolanga pulogulamu n'omwana omuwala oyo gyonna ojja kunjulira wakolanga pulogulamu n'omwana omwana agamba tusinkane wali mu lukuubo ku saa 2 ez'ekiro nemugenda ku saa 2 ez'ekiro nemusinkanawo kumbe mu kujja musinkana omuwala agamba maama kati ngenze mujje wali wakatuka mu lukuubo pauli n'omwana mwana mutasobola okunyumyamu ku mboozi awo mpola mpola wakola sayidi eri maama sayidi eno taata kati awo wakati awo nakaba bafunza gye byaggweranga oba ovuddemu 3 oba 5 oba 10 Haji Kasule wakikajingo nyikuja mukwano hebale kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid ngambira kaboba Shafika ya family jayingiddemu bali bakujju oba mpayipayi okubira ddala ku jjajja naye yalaba neyeegaana omwana gwazaala ne jjajja oyo kakati omwana mulenzi abiveeko oli mwana muwala ayinza n'okuba nga ddala kituufu yafumbirwa
okutumiddeko naye tinnampanya akutumidde nnyo nsigadde neyagikasuliwa n'ekabuwa. Bali bakujjukujju bannange ate ejjajja agimmenye luno. Kale kola yini omugaye yesebo oli kiriya taata sira tabu ono Mr. Kigato ova ku ponku birako era ngenda kubira naye nkubulire jingo jajja ye tolaba nti ntenda jajja mchala ajina na makula mu lukaaga awanga muwadde engule y'abajjajja mu ggwanga akawompo kakola ki mwana wuno kateeseeko dingo bangi nze nayojo uwa ekiteezi teesa anaye jajja jajja munakibuga nnyo ate nga Masaka yiri eri Sabbi kasaye kayakulira mu kibuga olina ziwaawo kubulira ziwa mutolero nzikiriza ziwa zizo omukyalo oyo mumpe wangi amolina ziwaawo yeso aze kulabako mukwano gwange nzazze mulabako oze olwakaawe ndiwakaawe ofakinze ziwono ena nyonjo mukaayi mukulu jingo jajjange wa.com nnyo bannange oyo omusajja aleese okuzuula kuno bambi yeewumbe akole ssente addemu afuna omukyalo omulala naye oli n'abakozi amuveeko muyaaye kano ke yagenda mu kyalo n'amalayo omwezi awo yali ayiiya bufumbo bulala nze maama jjako ekiteredde okitegedde munnange naye nze banengo byonna jjajja yannyumidde jjajja ali mu kirasi alabika yabugumiza bwako ekimala mama asaza oluzungu omugenda mu biseko by'oluganda mbw akawumpo kasaza kwegamba oyo ye asinga n'abavubuka obwa shapo n'amalinda ekawuka bamalinda alo ogedeko no NSD kaberese muto bano jingo olida wafere mama ne jajja obawulidde bana mama jingo bimbuseeko era safiki wali akimanya ndi family gyagenda mu mfere Bitifuma ye radio yoka enyumya n'akawoowo Kutidde naddala amoti n'emukunja n'ennakajwa bankolera abo nze ntunda akatogo kanga wempuliriza beat anti ekintu buli ky'omuziki ekisinga